basic military training. Kakati nagenda mu National Council for Education, oyo mukulu nafuna ebbaluwa bweti ya National Council for Education gye bagamba nti yali equivalent, yalina equivalence. Bwe batukirira akakiiko k'ebyokulonda basewo ne banyabo kavayo ne kategeeza nti bwe kalaba ku certificate eno bwe kati kaba tekasobola kwogera kintu kyonna kyonna. Akakiiko k'ebyokulonda njagala muddeyo mulabe obutambi obwo. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti ffe si omulimu gwaffe si gwa equatinga documents. Toli bw'aleeta certificate okuva mu National Council for Education kiba kitegeeza nti ffe kubanga Electoral Commission ekimanyi nti si buyinza bwayo okuinquiringa into equivalence of documents as long as they are valid. Obuvunaanyizibwa bwako bwali badde okulaba nti eno certificate ntuufu oba si ntuufu. Kituufu National Council yagissuing oba nedda. Naye National Council bwevaayo negamba nti eno certificate fe abagissuinga. Kakati akakiiko k'ebyokulonda kaba tekakyalina buyinza okugamba nti eno certificate tesobola kuyimirira. So tugenda mu kkooti nga bwe mbagambye, naye ensonga zino nga bwe ngamba zijulire mu bantu okusingira ddala. Mwalaba n'okulaba okumanya nti akakiiko k'ebyokulonda attack eyo gye kakola ku National Unity Platform twabategeeza Bukoto Central twalina candidate waffe. Akakiiko k'ebyokulonda ko ne katuwa candidate munnange ne kaleeta candidate owaako naye ne kamuwa simbo yaffe ambulera ne bagamba nti oyo ye candidate wa NUP. Mukimanye nti akakiiko k'ebyokulonda abo abantu bonna bagendayo mujjukire ensonga tukyalinze ruling kubanga naffe twakola appeal ne tubagamba musobola mutya okuvaayo ne mutuwa candidate. Bwe byali mu district ye Mubende mwalaba kye baakola candidate waffe bwe bakwata ne bagamba nti kimanya alese empapulance nga njikire ne bamukwata police immediately ne mutwala. Naye kaakati oyo yajingirira bwe bakozesa ne bamuwa stamp yaffe ali abutaala tebalina kye bamugambako. So byonna biraga nti bino Electoral Commission teri mu kukola kyonna kyonna ekiri mu mateeka bo bali mu kuzanya byabufuzi ebiyamba Mwami Museveni ne system ye. Mwebale nnyo kampite social media nga waliwo ekiwandiiko ekitambula nga kiraga nti banzije mu lukaano lw'okwesimbawo omubaka Parliament owa Busiro East akakiiko k'ebyokulonda kenyini akansunsula ate era tekagamba nti kakoze kikanzijeemu nga beekwasa nti obudde bwe nagendako okufuna nomination oba okwewandiisa nti nalina certificate y'amatua age entry aptitude test ngeri expired oba ng'eweddeko. University bwe twaliisenga maama w'omwana issuing authority eyazaala omwana University Uganda yenasomera nevayo ne bawandiikira ne bagamba nti ono tukiwa ekiwandiiko ekyo emyaka 2 singa omuntu aba takyeyambisizza kweyongerayo kusoma misomo mirala university n'emirala kibeera expired ne kasita akikozesa neyeyongerayo kisigala kiri valid. Ogwokubiri 2023 mu gw'omukaaga ebibuuzo ne bikomawo nga mpise mu gw'omunaana nefuna admission ku St. Lawrence University wayita emyezi 2 gyokka. Kati era ndi ku mwaka gwa 3 university zonna zibawandiikira kiiko k'okulonda IU za St. Lawrence ate natwala ne certificate mu National Council for Education to be equated and it was equated successfully neberanga empa equivalence eya senior 6 ku honorable Lwashande bwe bagitunuddeko bagambye makyazo omuntu azze nayo nga eri authentic tewaliiwo kyetuyinza kuddamu ebbaluwa esembayo kyokka ate kuwalukagga ye bwagireezi ne bagamba nti ate ye si ntuufu kyokka nga National Council for Education fena yakola ki eyatuwa eyakola amagye mu 82 nange yakoze mu 223 nga nkoledde n'amasomero ge nkoleddemu weegali. Manya Abaganda bagamba nti twalinga kyerabidde olugero ebbaluwa nezijja. So eno ngitwala nga okusalawo kwabadde kwa byabufuzi so si kwa mateeka. Nga mukama wange esigibwa abannyonnyodde tetugenda kutuula tugenda mu High Court ebeere nga yegenda okutaputa ekintu kino ate era abajulizi ezo universities zensomeddemu siza kwewayiriza babeere nga bakitaputa mayi bajja kigoba era abawagizi bange mwenna mbagumya aba Busiro East
akalu kaffe gye kali ku 10 kasigale nga gye kali. National Unity Platform tesobola kusunsula muntu atalina biwandiiko. Nange kennyini ku level yange sisobola kujjaga nti nesimbawo nga mayiwandiiko tebikola ki kyemba nnoonya. Nengamba nti ntadde town council genda mu parliament gye mpanyi ekyetaagisa okugendayo era nga mbirina ate yo electoral commission yakoze muzannyo gwayo n'abo benvuganya nabo kubakkiriza bagaana lwe bampita lwali lwakutaano sijukira date nengere ne council yampebwa council Narukoola Abubeka nayogera n'omu kuba lawyers wa electoral commission besenda kwogera linnya naye nga mukwano gwange n'agamba yatwala mu Kasenga n'agamba nti kkiriza bagaana omu gw'ovuganya naye gwe bayita Honorable Sseggona yaleese ssente wano nnyingi nnyo buli muntu yamuwadde ssente. So ate ng'era eyo statement justifyinga omusango gwabwe nti eyampaabira gwe bayita Kalimiro ye manager wa Honorable Sseggona. Oba ofuna bulungi kiringa kwefulukuta bw'anaakuwaabira CBS yebeemutumye so mu bufunze nga kwefuwana wabira redio endala nga mukozi ku redio endala CBS yebeemukoze ki ebeemutumye so mu bufunze mubeere bagumuze kyali mugumu nnyo era mundaba ndi mugumu nnyo ndi mugumu nnyo siina buzibu bwonna era mmanyi nti nno tugenda kufuna justice mu high court so byebigambo byange nalyogedde bingi naye ebisinga mukama wange abadde abikoze ki abyogedde bamuwandiikisa baavaayo ne beegaana nti tebamuwandiisa ane sayen bagamba nti emyaka gye gyali gisingako egyo ye gy'alina newankubadde yalina amabaluwa gonna agalaga ekyo. Abed Chan, Rebecca naye bagamba nti signature ze zaali teziwera. Kakati olunaku olwaleero Honorable Mathias Walukaga bagamba nti ebbaluwa ze ez'obuyigirize tezimala. Njagala bategeeza basebo ne banyabo nti akakiiko kaffe ak'ebyokulonda abantu bonna bwe baleeta empapula zaabwe kazekenneenya ne kaziyitamu okulaba nga ziyimiridde abo tetwabawa kaadi y'ekibiina naye empapula z'omukulu Walukaga akakiiko kazetegereza bulungi nnyo ne kalaba nga yali asaanidde okukwatira ekibiina kya NUP bendera ku kifo ekyo. Lwaki? Omukulu ono yaleeta ebbaluwa ya IU Islamic University in Uganda ng'alaga nti yakola mature entry examinations era ne bamuwa ebbaluwa eno. Bwe bagimuwa n'agitwala eno ebbaluwa n'agitwala mu kakiiko ke bayita National Council for Education oba olukiiko oluvunaanyizibwa okulaba nga empapula z'omuntu zenkanankana okukola equivalence era ne bamuwa certificate ekakasa bulungi nnyo nti obuyigirize bwe buli ku senior 6 ate eyo nga yeri required mu mateeka okwesimbawo okufuuka mubaka wa parliament. Akakiiko ako kamuwa ebbaluwa ino wano kagimuwandiikira bulungi teri expired teri invalid weri wano era abasewo ne banyabo njagala nobategeeza nekino kankyogere tebiseera bimu twatuukiriranga ako akakiiko ne tukawandiikira ne tukabuuza eno ebbaluwa ntuufu mwabagiissuinga era akakiiko ako aka National Council for Education ne kakakasa bulungi teno ebbaluwa ne bagiissuinga ng'eraga nti omukulu Walukaga alina empapula ezenkana neza senior 6 juzi nga toyise mu senior 6 nga toyina senior 6 nga toyina advanced level ate nga advanced level ye requirement ekutwala mu university. Nabakama kyatugamba kati mu bbaluwa ze kitategerekeka byebagezaako okukola naye nga bwe mbalaze kino saagala mukitunulire nga attack oba obulumbaganyi ku constituency ya Honorable Walukaga. Nga bwe mbagambye batandikirawo ekisooka ne bagezaako okulemesa NUP okufuna aba candidates batya twafuna candidates 425 abamu ne babalemesa okwewandiisa munajjukira ebyali Bukedeya ebyali Buyende n'awalala wangi nnyo be balemesa okwewandiisa bakandidate ba NUP. Abalala olw'embeera gye batuteekako ey'okutujjako ssente ze twali tufuna mu mateeka ne beesanga nga tebakyasobola kukola ki kwewandiisa. Byonna nga biri bwe bityo twagenda mu maaso ne tuwandiisa bakandidate 303 ku mutendera gwa parliament. Munajjukira nti bakikola ne kuba LC5 ne kuba kansala wonna abantu we balaba nti we balina interest ez'enjawulo ne balemesa bakandidate baffe okwewandiisa. Kati bakandidate 303 bwe twabawandiisa regime netandikirawo
ng'ekozesa ideas bbiri oba approaches bbiri. Ekisooka kwe kubawandukulula nga bwe mbagambe sofa bakawandukulula abantu bana na information gye tulina tebakyalina ebyo complaint bye balimu era bagenda kugenda mu maaso oba oli abawandukulule bakandideeta balala aba NUP. Ekirala kye bagezezaako okukola kye mubadde mulaba mwena mwena kwe kugulirira bakandideeti baffe abamu, ate si kubagulirira kokka, abamu basooka kubatiisatiisa ne babagulirira. Olunaku olwaleero mbadde njogera ne kandideeti waffe yeesimbyeyo ku bakyala Isingiro, andaze ne messages nga bamugamba va mu district ya Isingiro oba oyagala bulamu. Oyo kandideeti w'ekibiina ki NUP yeesimbyeyo ku representing abakyala mu Isingiro. 7 yes tubanenya olw'okubanga tebalina mugongo naye ate nabo oluusi obasaasira kubanga abamu babawamba. Kati tulina ekyokulabirako ekirala, oyo mukyala gwe bayita Jean maba mawulire mwakavalinga ebyali embalala gwakwata abantu baffe ne babasiba. Oyo bamusanga mu kkomera ne bamugamba oba oyagala tukute tugenda kutwala wano mu kooti bakuwe bail ogende straight ku lwala ya Museveni ogambe nti ovudde mu NUP. Era kye yakola mukazi wattu. Kakati kyekyo so kino njagala mukirabe ti bano abasajja batidde nnyo batidde ekigambo protest vote. Kyova olaba bakola bino byonna bagezaako okugoba abantu baffe mu lwokaano kubanga bakimanyi. Katono mukulu mukimanyi bulungi mwenna nti akalulu k'ebusiro East ina 95%. Bwe bakakuba olunaku olwaleero ono mukulu nga mwali asobola okuwangula ne 100% asobola ogifuna ono omusajja gumulaba kubanga buli woyita abantu bagamba kimi twagala walukagga. So regime okuba nti etidde ennyo kyova olaba bakola ebyo bintu bye bakola. So ffe nga NUP zino ensonga tuzitwala seriously. Abantu baffe basatu sofa be bakajjamu already tuli mu process y'okwekubira enduulu mu kooti eyawagguluko, naye nene ensonga bannamateeka baffe already bagikutte n'amaanyi okulaba nga tukola appeal mu High Court. Katusuubire oba oli awo tunaafunayo bwenkanya, naye bannayuganda bakimanyi ne kooti zaffe n'ebizibu byazo. Kyova olaba nabagambe nti eno ensonga approach yaffe eri mu mateeka, naye kubanga bano bazanya byabufuzi naffe tubimanyi. Kati ne bagezaako okudireyinga n'ebirala bwe bityo. So tuvumirira bino byonna ebikolwa bye bali mukola. Nababuulidde nti ensonga za Lwashanda oyo abantu bwe baavaayo ne bemulugunya mwawula wa certificate gye bagiteekayo bonna ng'agamba nti yafuna certificate eya UPDF. Era certificate eyo yagifuna mu 1982 ssemateeka wa 1995, naye n'omukulu yaleeta certificate ya 1982 ndowooza n'agamba nti ya UPDF.